tuli basanyufu nnyo olwa Ssaabasajja Kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi owokubiri okubanga ajaguza amazaalibwa tumujagulizaako emyaka 7 kabonero ka Katonda kukwagala nnyo at 70 Bayibuli eyogera mu Zabbuli ey'ekyenda Psalms 90 verse 10 egamba bweti nti ennaku z'emyaka gyaffe gy'emyaka 7 naye amaanyi gaweze emyaka 8 olunyiri lugwayo nga lugamba naye amalala gaabwe kwe kutegana na kunakuwala kwereere kubanga gayita mangu naffe ne tubula biina bingi nnyo bibitegeezaawo nti abamu bwe baweebwa emyaka egyo ate balowooza nti ndowooza be bagyetuusizzaako era tebawaayo nakadde kakwebaza Katonda naye twagala kwebaza Mukama nti amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi II buli lwe gabadde gabeerawo zibadde services wabeerayo okusaba era nakati enteekateeka weeziri amasinzizo gonna okubanga galwaninga program ey'okwebaza Katonda olwa Ssaabasajja okuweza emyaka 7 ate n'okumusabira